ono ye muyimbi RONIE GENIUS nga wetwogerera bino omutima gumusula ku mutwe ng'eyabuulira ku w'olugambo oluvannyuma lw'okufuna amasimu enkumi agamutiisatiisa nga gamukubirwa abantu okuva wano mu ggwanga ne mu ggwanga ly'e Tanzania. Oluvannyuma lw'okuwulira ebyo nange kwe kusalawo okuzambalira ku mabega nga nswa muwenje yonna gy'ali wamma lunviire ku ntono byonna nga bwe yabiŋŋambye nange bwe nziza okubikutuusaako kaakati kalira nanti ow'olugambo mmindi mpya buli waatuula ng'afuuweeta. Nze bamuyita RONIE GENIUS official bankubira gali nankubira nga yogera oluswayiri lungi sibimanyi. Nagamba I'll give you 2 days. If you don't put down the song, we are going to get you. You think Uganda is very far? What? Uganda is just near. We have Interpol. We can do this. You cannot. Ngava Tanzania. Ngagamba nyina malobozi ge. Ngagamba operating manager wa Wasafi Records. Ngagamba I need to put down that song. If you don't do so, you face problems, blah 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 blah. So it hurted me. Naye nafunye mo kweralikira katate bwe nafunye amalobozi geri nate omutima omulala gongamba. Oluyimba olupya olumanyiddwa nga My Baby olwayimbibwa omuyimbi Omutanzania Diamond Platnumz mu nsonga zino zonna lwe lukazaala bulwanga omwo olwamulisa ku mmere. Diamond Platnumz oluyimba luno yaluyimbye n'omuyimbi Omunigeria Chike, kyokka RONIE GENIUS alumiriza nti ebigambo Chike bye yayimbye mu luyimba luno byonna byali biyiiye bye. Nze nali sirina access ku bo njogera ne Rayvan kwamaze emyaka 3 nga njogera ne Rayvan naye nga tetwogera nnyo bya WhatsApp, hi bro, how is TZ, how's Uganda, like that. Even na connectinga ku PA wa Wasafi. PA wa Wasafi na connectinga ku official writer wa Diamond. PA yaba mwogezi wa okibiina. Era nga tolina kye wakoze kyonna olina okuyita moyo mugamba kikyo yagala. Kati yes kati Uncle Mike nayogera naye nagamba ngenda bakonectinga kofi kubikwatagana ne music ojja kwogera nani ojja kwogera ne baraita kati ninjogera then bankwasa writer netwogera ne baraita ne batugamba tugenda kukola naye if you want a remix then give us your idea, you just write your lyrics, then you can let us where we are going to pin those lyrics, and then we buy idea or either we see what to do. Then kati nibangamba lyrics nizwandika. Nawandika lyrics zenja ne ku line wenjagala baziteke. Era wowe nyina akasingo trending akagamba ako. That was my idea. Netujibawa. Kyolowooza nange kye nalowoozezza mu kusooka okutuusa lwe namusabye oluyimba luno okulutuyimbiramu olwo tulyoke tusaliwo bulungi eggoye muwa butwali yasalirawo ebubiro. Zakankale engeri gy'obikola nti njagala nnyo baby engeri gy'obikola nti njagala nnyo baby. Wali ye yagamba I like it baby. Wali mukumalayo yagamba I like it. Nze ninga njagala nnyo baby. Shegera I like it baby the way you move. Wadde ng'oluyimba alukuba budinda naye nze ate tekyandubidde kusigala nga mwokya ebibuuzo eby'omujjirano ayongera okuttaanya obulungi ku butya kino bwe kyatuukawo. That was my art. Yes. And I was with Moscani to creating that artwork. And what? And Uncle Michael. Remember, yezimeza afanagana. Mukolo oluyimba olwo nasooka nindaba original version ya Platinum emaze emyezi 7 ng'efulumye. Yes 7 to 8 yafulumya ku album ye latest My Baby oluyimba original ye. I like that song nze nganze ina agayi bamuyita Mike
emuga Mike n'oluyimba olaba otyo omusajja tomanya ne tugezesa omukisa gwaffe oshegera kumanyi ekyo kitegeeza nga mu Uganda nga Diamond Platnumz gwe gwasoose okuwakolabo oshegera ngamba tugezesa omukisa gwaffe tomanya either gutuwa oba nagamba mukolere ndubawadde kati gayi ne tumukontaktinga kitegeeza mu kusaba wali mukendoza tuzokuna kolabo naye yes remix era idea yokukontaktinga eri yali either kufuna remix yalo tuteke mu line yaffe oba batukirize tuproducing balumpere ddala ndukole remix nga bweruli. That was my idea, or that was my intention. So nti ng'amaze okubasindikira eddoboozi lye ng'alaga engeri gy'ateeseteese oluyimba luno bamusaba okusooka ng'agumiikirizaamu paka ng'abakulu bakkiriza okusaba kwe mu butongole kyokka baakanya kumukandaaliriza ng'azaaza embwa okutuusa ate lwe yawulira ng'ebigambo bye bye yabasindikira ng'omuyimbi Chike yabiyimba. oba yali abasaba dda naye oli I don't know kubanze munange simanyi ne wabula nze nasaba kati ate nali ndi awo mu kusaba tulimikisinge ate ngenda olaba remix idea yange yennyini kyebawadde Chike oshege nagenda olaba nga idea yange yennyini gye nabasaba kyebawadde Chike lyrics naziteeka mu luzungu mboba yes yes phrasing mu luzungu yakyogera atya kubanze nagamba engeri gy'obikola ati kati ye nakiteeka mu luzungu I like ye nagamba I like it baby like that. So bwe yakiteeka mu luzungu ningamba ninkubira Michael ningamba Mike abasajja idea yaffe gye bawadde Chike yennyini tebafulumya audio bakola remix ne bafulumizaawo video byonna ne babifuluma lumu kyanuma it me ningamba munange omwavu yetabeereko nakake kkiriza nsooka empiseewo obubaka buno ono ye Mwesigye William Munnayuganda akutegeeza gwe wenna ow'obuwala n'ow'obulenzi eyeetaaga okugenda okukola ensimbi mu nsinga Dubai n'awalala nti mutuukirire ng'oyita ku nnamba ze eziri wansi awo kuba ye ensonga zinaziisiza ddala mu bwangu ng'aziika mujjawe ate nga n'emisaala misava nnyo ddala. Bwe yalabye Diamond Platnumz oluyimba alufulumiza ku YouTube channel ye naye kwe kusalawo okusitukira mu ng'eyatega ogw'ekyayi yeesogge studio olwo lwenna yalukole nga lulamba alufulumya mu lulimi Oluganda nanti bulijjo n'atakulekera naawe tomulekera ennyanja ekutta omira. Oluvannyuma naye olulwe yaluggyeko engalo era mbagirawo n'alussa ku mukutu ogwa YouTube amasimu kwe kutandika okumukubirwa amangi nga gamukanda okuggyayo oluyimba gye yalutadde ku YouTube kyokka obuzibu bwasanze nti boogera lulimi ate lwatalinaako kumanya. Kati obuzibu bwe buva nfuna amasimu okuva wano Uganda abiri bwe nate oluyimba tukolagana ne Diamond ife official marketing managers wano Uganda olina oluyimba olugjayo bagamba mwemba mumanye oluyimba lufaanagana olwammwe muzijjeeyo kati natuka ekiseera nga neka this is too much kati yalutamu okunkubira namu recordinga bali ne bakola ki bankubira gayi nankubira nga yogera Oluswahili lungi sibimanyi nagamba I'll give you 2 days if you don't put down the song we are going to get you. You think Uganda is very far? What? Uganda is just near. We have Interpol, we can do this, you cannot. Gava Tanzania. Yasabye bannayuganda bonna na buli gwe kikwatako okumudduukirira mu mbeera y'okutiisibwatiisibwa gy'alimu era ensonga zino obutazitunuulira kyamuli omukadde kyatunuulira amawolu babeeko engeri gye bamuyambamu kuba tezze essimu zimubuzizzaako otulo. Bannanga ndaba wano si bya lubalaato si bya kusaaka musajja bakisibyasi era nze twala omukisa guno bonna aba UPRS abauma kino ekibiina kya federation ky'Edikenzo abasajja b'ekkamu kya mwenna mumbeereremu mu nsonga nga zino than losing my content
Nze Jami Radio Uganda ng'okozesa ennamba yange eyita wansi awo jangu nkulangire bizinensi yo.